Abayizi abasoba mu 3 ababadde babangulwa mu masomo g'ebyemikono okumala sabbiiti 2 ku ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Mengo nga bayita mu nteekateeka beene gye yassaawo eyitibwa Kabaka Agabudde olwaleero bakomekerezza. Bano babanguddwa mu masomo omuli okusiba enviiri, okufumba, okutunga engoye, okukuba amatoffaali, ebyokwewunda, okukola pavers, okukanika n'amasomo amalala mangi. Bw'abadde aggalawo enteekateeka eno, minisita w'enkulaakulana y'abantu, ebyenjigiriza, ebyobulamu era avunaanyizibwa ku woofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Clotilde Nakate Kikomeko agamba nti abavubuka ly'eggwanga ery'enkya nga y'ensonga lwaki Obwakabaka buteekawo enteekateeka nga zino. Oba oyagadde obugagga butwale emyaka 10 ogenda n'osimba emiti naye obugagga obwekyasa bw'oba oyagala obugagga obwekyasa osimba bantu oyigiriza abantu mukubire Ssaabasajja okulengera ewala. Ono asabye abakuguse mu masomo ag'enjawulo okwekuuma nga balamu beewala emize n'ebikolwa ebiyinza okukosa obulamu bwabwe okuba n'ebiseera by'omu maaso ebitangaavu. Twewale byonna ebiyinza okututuusa mu bulwadde obw'olukonvuba ate oba byabo n'ebyo emize ng'ebiragalalagala egiyinza okutujja ku bye tukola ne tukola birala nnyo kati ekigambo ky'okukuuma obulamu mukitwale nga kya muwendo. Ssenkulu wa Buganda Royal Oweekitiibwa Joseph Ssenkusu bali ku ddembe annyonnyodde nti enteekateeka eno y'emu ku nkola ey'okuddiza abantu naddala mu kiseera kino ng'ettendekero lya Buganda Royal liweza emyaka 25 mu nsiike y'ebyenjigiriza. Tujja kukola ebintu bingi nga tujaguza emyaka egya 25 tuzzaako okutalaga amasaza gonna ag'Obwakabaka nga tunoonya abavubuka abalina emirimu egy'enjawulo gye bakola ate nga bakugu nga tuyambibwako ekitongole kya gavumenti ekya DIT abavubuka abo tubawe amabaluwa gakakasa okugu obwo. Okutuusa okwebaza kwaffe nga kanso eri Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima abayizi baffe bano emiti emito okujja ne babangulwa. Oweekitiibwa Ssenkusu abayizi abawadde gaabuwa okweyambisa Byebayize okwekulaakulanya bakyuse embeera zaabwe. Wayiza okufumba tetwagala kulaba keeke eddamu okugulwa kuva mu dduuka ejjeewako okuliibwa erina kubanga evudde mu mikono gyo. Tuwayizaamu n'abamu ku babanguddwa. Era nkakasiza ddala nti njiza okutunga, njiza okukola keeki, njiza okubekinga emigaati. Nga bwe najja si bwe ngenda okuddayo era sigenda bikomya wano eno ngenda kweyongerayo ddala. N'omuntu eyajja nga talina kyamanyi ayina wagenda otandikira ate asobole okufuna ku ssente ensaamusaamu z'aba atandikirako. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, ageesigika.